Kizibu ekibaddewo ekirala nti ne National Executive Committee naye bamaze emyaka 10 tetuula. Naye tulina okuteeka twakiteeka mu mateeka nenga tetuula. Ate nga twakiteekawo nga twagala batuule tuwenga brief buli myaka egyo tubadde tuuse wano. So nekyo tugenda kuteeka sure nti twogeramu amaanyi. Ensonga eyo tukkirize twabiwandiika. Ebintu bye twawandiika tubituukirize. Kakati ensonga endala gye njagala okukolako. Waliwo n'omuntu eyereese. Sirabangako omuntu afuuse musiraamu olwaleero. Ekya n'afuuka imaamu. Ani akukkiriza? Ani akukkiriza okufuuka imaamu nga wakakyusa eddiini? Omuntu wakava mu FDC. Tonawosana myaka 10. Ate nga mu constitution yaffe eraga nti laga kyokoledde ndale mu myaka 10 egiyise 10 3 10 ne bunaye natekamu expression bunaye ayagala kugira kale n'olabira ddala nti tali eligible kubeera candidate wa SEC kubanga tanaweza myaka 10 tasobola kulaga byakoledde ndale mu myaka 10. When we gamba show what you have done for the last 10 years. Ze byange webiri bisukana emyaka 10. Ekyokubiri omuntu aliko envubo atasobola kufuluma mu Uganda naye nga bamuvunaana bakiyita batya musoga bakyeta bugubuze. Mukitegera obugubuzi corruption obulyake nga abomu Amerika kuvunaana bulyake aba UK bakuvunaana bulyake Emirates kuvunaana bulyake tosobola na kuva mu Uganda naye naawe n'oteekamu erinnya nti ogenda kubeera mukulembeze. Tulabe NRM oba ddala bye twogera tubiikirizaamu byetuwandika nga tubikiririzaamu. Kakati wiiki eno waliwo olukiiko lwa sipiika Geneva lunatera okuggwa teyasobola genda talina wasobola kuyita kakati ono n'omutuma China anayitawa onotuma mu India anayitawa. So ensonga ezo wira okuzitwala nti nkulu obanga twagala okulongosa ekibiina tegafuga ekibiina kyaffe ekya NRM. So ekyo njagala mutambule nga mukirina. Kakati namala emyaka 2 mu Parliament Deputy Speaker ne Speaker Mwadokoti nabbe kalamu wadde kisimula naye embese era lodde weteekawo tyagala oba kulonde. So ebintu bannange bikulu njagala mubirowoozeeko nga mugenda mu kalulu ekololo. Bingi ebitanakolebwa amasomero, enguudo, amalwaliro byonna ebyo tukyetaaga okubikola naye tulina okukola nga tuli focused ku manifesto yaffe n'ebintu twasuubiza abantu ba Uganda. Mu bye twasuubiza is fighting corruption. Twabasuubiza era tulina okulaga tulwanyisa corruption si kubikabikako ekyokubikako tukyagala. So ensonga eyo bigitwale nti nkulu nnyo. Ndi musimu ne basanyo abakiise bange abali wano omukyala Mpima ne mwami Mutebi twakola ebintu bingi nnyo. Mpozi kyenakulira nga muvuddeyo ze ambulance ez'okumazzi ambulance ezo Minisita yajja n'aleeta budget zonna za ku ttaka
ne muganda igwego achenge geography wa Uganda omutegeera ati mutegeera ne muganda nti owe kalangala anatambula atya nasirika tato wevuma nasirika ne mukakati kulagidde ku sente ezo sarako sente ogula violence z'okumazi alisa ebizinga wenga sobola okufuka mutwaliro era na mayiti jembuli kyo kino okwongeramu amasomero gammwe kubaga abaana basinga batawana ali ku mazzi agende eno so awutino okwongeramu amaanyi tubateeke amasomero agamala n'ebitero ebyokozesa era olw'okuyamba abatombizinga waliwo omwana gwe n'akamala okusomesa engineer asooka omuwala omunamayingo Island agenda kumala degree endege asooka can you imagine asooka enamayingo the first engineer omukyala musomeseza endege anatera okumala degree ya civil engineering naye si mwana wange ndoza musaamya zaidi musoga naye lubanga nti omwana ono yasoose mu kyalo kye okusoma n'atuuka ku university naye talina sente naye nga tova muwe Kapchora nayo engineer omulala biri nga nwanisa ensonga eyo y'okumula abakyala era ne omwana najja yali mu KIU nangamba nti ndi ku ssomero naye sirina sente osoma ki engineer ne mpandikira president nti omwana ono munyambire natanziramu naye gwe omwana ali ku ssomero kati ne nteekawo akabega ne nga nti musomese president ajja kuweereza sente nasoma n'amala kakati president yaweereza sente era ne kikakata kukola ki okusasula sente ezo kakati alimu abadde muyunula engineer omuwala abadde muyunula naye zo siri musebeyi amunete sebeyi zimya musoga so ebyo byenkola esebeyi era olw'okukomola abakyala twatandika amasomero 3 abala beere mu boarding omwaka ogw'okukomola abakazi kubanga bakikola every 2 years kale ng'omwaka gutukuka ng'ogana musigale eyo temuddayo waka bwe biri gwanga muddayo so isomero Kosir Girls School Kote Girls School amasomero ge twatandika olw'ensonga eyo so gye nebiro bannange gye nkola okusupportinga abaana ba Uganda ate nga nsala mu bimpi nze natandikawo office ya FIDA Uganda ewolereza abantu ba buli olw'okwagala ndabaga tubabundabunda mu bisanga abakyala bundawo nenga nti tekewo ekibiina kibawoleze ku bwereere kati FIDA gyeri egino bimirimu gyange kutumbula mbeera y'abakyala balwaniridde n'olwekyo bannange mumpe amaanyi nyongere emirimu Uganda etumbuke gwe nnyo okukkiriza azimu gavumenti eno ze mbadde nyumba nzekka era nga olwenfuna omukisa nga nyumba mu parliament ewe olwensanga president nga tuyomba olwensanga abasirikale nga tuyomba tutalinaga president nti olina okufuna engeri tuyambe abantu baffe era ndi musanyufu nnyo nti olunaku lw'eggulo twabadde Jinja abavubi bonna aba Uganda babadde representation abalango abamulata abaserere abebusoga abebuganda n'abebwike babaddeyo Kalangala Sesebo n'ababaddeyo twagenza okumala nga kkiriza kye namusaba kubanga twaliyo emyaka nga 10 twali ebonda ku landing site n'agamba nti ngenda kuwa abavubi nadzo waabwe atali wano owente n'embuzi n'amatooke n'ekiba tekitambula ne Kateggulo yakkiriza nti association z'abavubi buli omu agenda kiteekamu akawumbi kamu kakati ekisigadde tujja kutula ne minisita omuto wa agriculture tuwandise association ezo kubanga zabadde ez'oku Nairo ez'oku Kyoga ez'oku Victoria tulabe nti buli association efuna sente zaayo ate nga zituukira ddala ku gundi ku member owa association so tutandikireko ekyo ekirala kye namugambye nti asibe obutimba kakati gusiba we buyita olaba baana abukozesa ekyo nakyo yakikiriza nti agenda kubaninga n'ensonga z'amaato agenda zikolawo ekirudde yetteeka
ministry eryeruddemu kuteekawo regulations zibadde zikyatawanya abantu naye twabadde ndowooza omwezi gumu bamalirize etteeka eryo abantu bategeere ekyokukola so ekyo nakyo kitambula ebyo bigenda mu maaso kaakati wabula gye twabadde ate abantu abazzemu kuwaana basirikale ne binsobera kuba nze mbadde ndoopa anatusenaga ati balungi nnyo nga ati really ate abatusangiraga tibabagezewo bityo kansubire nti bijja kutereerera ddala so gwe omulimo gusobola okutuuka katulabe nti abantu baffe ab'okunyanja bafuna life ennungi kati waliwo emwogedde wano mwami ensonga yogga nti bwe tumala okulonda tubaleka ffe tugende e Kampala ate tubajjukira wabula nga wayise emyaka 5 ekintu ekyo nange ekintabula kubanga twali badde nti branch zonna zibeera active chairman oyita olukiiko lwo onyume n'abantu bo n'abakyala oyita olukiiko ku kyalo kyo onyume n'abantu owa youth nayite banne obukiiko bwonna busobole ki okuyita bannaabwe era ku luno ngenda kuteeka amaanyi tulabe nti tuteekamu budgeti kubanga si kirungi tukola si kirungi si lwakuba twagala tulina okuteekawo ssente ate nga ssente weziri kubanga twateeka mu mateeka nti buli ekibiina ekiri n'abakiise mu parliament waliwo ssente zebafuna buli kwota si ntono ziri mu buwumbi kaakati ku kitebe eyo tulina okwongera okutunda mu management yaayo kubanga obwobuuza ssente muzikozesa ki tebakubuulira naye nga ate nnyingi zaali badde zisobola okutuzimbira offices mu districts zaffe zabadde zisobola n'okusasulira meeting zammwe n'obusala wammwe obutono so ekyo ngenda kirwanira tulabe nti kikyuka kubanga ssente weziri sigate ziri weziri twambala okuzisalawo mu nkundi mu constitution ensonga endala ebadde nnuma era gye tusendeba kugusa eya transport twali mu cabinet kati twezinaga nti bachairman tubawe empikipiki ng'ogyeko bana b'emmotoka kubanga abasuubiza emmotoka naye tezinnatuuka abavuddeko tebazifuna naye ngali abasuubiza tebazifuna naye nawandika ndoze baluwa emirundi 3 okumujukiza nti wasuubiza abachairman emmotoka naye gatannabaddamu naye nga ku gundi ya level ya magombolola ne bawa abachairman ba NRM epikipiki ezaffe zairo si kibi nene mugamba ati naye sebo mugombolola mu mulimu omukyala atambula ekyalo ebyalo by'ebimu kaakati onajjanga otya ku lukiiko nga chairman yavuze epikipiki okujja ku lukiiko omukyala atambudde naye nga bonna baze kuwuliriza gwe naga anaina otawanya naga sikutawanya ensonga eyo naga tujja kunoonya ssente kaakati ngenda mugatisa waga tugenda kunoonya ssente kisaa kituleta ssente bawedda kabini bawipikipiki abantu batandika okukola kaakati abakyala abo ye kooti amisonga gye gisookera bwebakube gyasula bebasula bebakubye abaana bye mu maka byonna ebintu ebyo bagikola so ngenda kuteeka amaanyi ku nsonga eyo tulabe nti erongooka mbegedde mu ggwanga Uganda kya buswavu nnyo nti pulezidenti wa Uganda buli lwalayira nga twakamulonda ng'Abannayuganda agamba is going to fight corruption to zero tolerance naye ate kyewuunyisa nti ate ye kennyini yakulembedde mu nguzi era kiswaza pulezidenti okuba ng'ayita aba NRM caucus n'atandika okubawa akasente n'akwata aba MP n'abawa akasente bamuyikizeewo ddiiru nze nziyita ddiiru kubanga azireeta mu kaseera nga kakazigizigi so ezo ziba ddiiru omukulembeze w'eggwanga mwennyini ye mukyamu era mufu to the extent that NRM and the system ne gavumenti yonna ejjudde enguzi ababaka bajjudde enguzi aba NRM bonna kubanga wookwata enguzi pulezidenti gyakuwadde kitegeeza naawe oli muli wanguzi
okuyisawo kyayagala. Speaker wa Parliament Anita Among oyo yakyakulembedde enguzi kubanga n'ensi z'ebweru nazo zamuteekako enfumbo. So I think we have to get better people in offices, public offices, and that is why I call upon the public by voting of opposition. Let us vote out NRM to avoid corruption. Subiria Mukono South era yawangula nga tavuganyiziddwa mu kamyufu okutwala flaga ya NRM ku level y'omubaka wa Parliament. Ensonga etekeddwa mu ddiiro ey'enguzi ekyamazima bannayuganda b'ennyamivu nnyo. Buli muntu buli lw'oyogera ku nguzi buli muntu akitunuulira ng'ekintu ekitasoboka kulwanyisibwa olw'ensonga abantu abandibadde balwanyisa enguzi ate be basinze okukola ki okugipromotinga. Newankubadde President Museveni afubye nnyo okuteekawo avenues ez'okulaba nti no tugirwanyisa, naye nze nzikiriza nti nno senga buli munnayuganda yenna gy'ali tufuuka omulabe w'enguzi kubanga enguzi etandika nange. Ebiseera ebisinga tugenda ne tutunuulira abali mu offices ne tulowooza nti be bakozesa be baleeta enguzi n'okukola ki, naye obulyake bw'omuntu atambula ku luguudo owa traffic n'akuyimiriza n'okwata mu nsawo n'obaako nekyomuwa gw'opromotinga ebintu bino. Ng'ebyo byonna byonna tumaze okubitunuulira tusaba bannayuganda tusobole okubeera nga naffe tumaze okukkiriza nti enguzi kya bulabe, kubanga nze njagala okutegeeza omuntu yenna ndaba nti no buli lwogezaako okugamba mbu nno buli kimu kirina kuggwa na ssente, manya nti no ebintu ebyandibadde bisoboka okubeerawo mu bulungi bigenda okutuuka nga bikola ki nga buli kimu kya kuspendingako. Abali mu offices ng'amateeka amakakkali bwe gateekebwawo, nze nzikiriziganya n'omuntu agamba nti omuntu nga bakutte ng'olidde enguzi tutandikira ku byabugagga byo byonna by'okuŋŋaanyiza nti nga tetutunuulidde level nti oba enguzi yenkana bweti, enguzi ne bweba ntono eti ebeera nguzi. Kale ffe tusuubira nti no gavumenti eteekerewo amateeka amakakkali agaddala agataliiko nakuttira ku liiso nti ono enguzi yalidde entono ono yalidde nnene, kubanga eriyo abamu abagamba mbu nno abali enguzi be abatakwatibwako kyokka abali akatono gwa katono oba olya kaaki n'oyo ali ekinene. Tulina engeri yonna gye tusobola okumuteeka mu kitangaala era n'asobola okukola ki okukolwako ng'amateeka bwe galagira. Kale enguzi esoboka okulwanyisibwa senga nze naawe ndaba era gwampuliriza, senga tukitegeera mbu no tewali kifo kyonna kye ngenda kugendamu ng'omuntu ansabye nti no leeta kino n'eki waakirya nnyima ekyo ekintutteyo manye bwe kinaatuuka bwe kityo tujja kulwanyisa enguzi. Sentongo salira Chakazala nze meya w'Obukunjiri Town Council Mbiiko District ate era nina omukisa nti nze flag bearer wa NRM ku kifo ekya ssentebe wa district wa LC5. Tuli mu nteekateeka ey'okulaba nti tutuusa obukulembeze nti n'egy'enjawulo naddala mu pati ya NRM kubanga abamanyi wabatulaba tubadde mu structures twasookamu essaawa zino tuli mu structures bayirawe primary zaawedde ziri kati tugenda mu seeke n'ebirala, naye ebimu ku bizibu biyinza okwogerako nti akamyufu kaffe kabaddemukko vulugu, naye nga vulugu ono aleetebwa ensonga ez'enjawulo naye ng'emu ku zo n'obuli bw'enguzi kikulu. Pulezidenti abadde musaale nnyo mu kwogera okulwanyisa obuli bw'enguzi era nga nzijukira bulungi nnyo mizali 2019 bwe yavaayo n'agamba bannange enguzi mpulira enyiye yennyini n'avaayo olunaku lumu n'agamba tugende ku luguudo Kalakase nga ye mutambuzi omukulu olunaku oluzikira yagenda na Kuse Square n'atambula ng'atugamba nti twekalakase olw'enguzi oba lw'enguzi efumbekedde mu ggwanga. Enguzi bw'otunuulira alipoota ya IGG Betty Kamya akulaga nti buli financial year eggwanga lifiirwa trillions 10 buli w'enguzi. Awo nno buli w'enguzi tebukosa wa NRM yekka bukosa buli muntu buli mutendera. Olwekyo Pulezidenti akyogedengako nnyo nti era buli lwayogera ne manifesto yakuno 2030 nagitunuddeko babadde ekyaddondo nga aggyeyo empapula ez'okwesimbawo. Pulezidenti agambye
ezimu ku nnyingo zatadde mu manifesto y'eno zibadde nnyingo Oktoba yakusomera 6 ng'agamba agenda kulwanyisa nnyo buli bw'enguzi. Naye Pulezidenti Azze ng'akyogera lunnyo, akyogeddeko ebbanga ddene. Muli guno kutusabira nti Pulezidenti vaayo okole ky'oyogera. Kubanga ebiseera ebisinga abadde ng'akyogeddeko nnyo buli bw'enguzi. Buli lw'ayogera akikola kyogera. Naye njagala twala okusaba Pulezidenti omulundi guno vaayo lwanyisa buli bw'enguzi kubanga bwonoonye kinene nnyo era buwadde nnyo mileage nnene bali aba gavumenti erinze wa opposition okugamba nti okukuba riding ati tujja kulwanyisa buli bwanguzi. Nze ndowooza okulwanyisa buli bwanguzi ne buvaawo Pulezidenti nga bw'oyogera n'opposition ejja kubanga naye kakkanya kubanga tukyenywereddeko. Buli bwanguzi buli malwaliro, buli bwanguzi buli masomero, buli bwanguzi buli ku mutendera, buli wamu. N'ekyo Pulezidenti tusaba obuwombeefu nti oveeyo onyweze okole ekintu ky'oyogera. Chairperson w'abakyala Mukono municipality ey'Mukono ng'angatta Bugoma ne Central Division. Nze ensonga yange eyaleero nsooka kwebaza Pulezidenti wange omulungi Yoweri Kaguta Museveni ekyamazima nti atukutteko ng'abakyala ffenna n'atuggyayo kati ennaku zino naffe ate tulina obukulembeze tinaffe tusobola okwogera following program za gavumenti. Ekirala neebaza Pulezidenti okuvaayo puroguramu gye yatambula Uganda yonna ekyamazima yatuzuukusa nnyo ng'abakulembeze n'aba structures ku byalo ab'NRM bonna abaali abanyiivu nasanga Pulezidenti bamulabyeko ng'avuddeyo okulwanirira enguzi ne yeetuukira mwennyini ku ground ng'ekyali Nakisunga mwakiraba kyo nkimwebaza. Naye ekirala Pulezidenti kye tumusaba abanza kye mumusaba ng'omukulembeze w'abakyala b'e Mukono nti addemu era anywereze eddala nti mulimu abamu si bonna nti babatuma ebintu ne banyiiza eggwanga lyaffe oba gavumenti ne babatuma namuwa omutwalo nti gutwale ku kyalo n'atuusa 5 oba 10. Pulezidenti yongeramu amaanyi abo ababbi babakwatira eddala be basinza otuvumaganya naye nga gwe buli kimu okikoze n'okita n'olowooza nti kigenda kukola ki tuuka. Ekyo nkweba tuula awali buyukwe kati wawe entebe yammwe ey'abakyala. That's how entebe bwe yajja tokwatagana na speaker n'akamu nagirimu nenfuka speaker ani awulira sekandi nti ali mu ntebe eno mwamulirako ate ayume ate apakabulo kale tebali tokwatagana bya speaker atolo. Ntebe yaffe y'abakyala ate ogati ya speaker waliwo opposition naye nga tumuleeta mu ntebe yaffe kale eronda yakulonda mukyala okwogerera ensonga z'abakyala ab'ekibiina. Webale nnyo. Abavubuka abakiikiridde abakyala mu disitulikiti zonna. Twala okusiima oba okurecognizing okubeerawo kwa meeya wange era ntwali okusangaire obuubira ku maama oyo nankumye n'amatabani meeya wange mumubuuzeeko programu zaffe zitooke zitandike nga bwe mujja madamu Deize ogenda kuba otutwala mu Kenya ojja kujja wano ojja kuba n'omukulu ono n'omujja otutwala mu kiddako gwe hostuwa. Mama
byonna byoli kwenda okubitamu. Era bayidi bingi byokolere Uganda yaife eno basalawo bayida okukwaniriza era nga balina essanyu lingi ino bakwendeza nkabi eri eyankobyeku yakuba nti lwaki maama bali mukumutamu bino ebintu ebyokumuteeka mu bululu lwaki batamuleka yabita mu bubite okumusitressinga mu bintu perano nenda okubona leader waibwe ayogera kuniiwe balina ebigambo akaama kebenda okukuba nga maama waife era nenda obawulirize bulungi webale ino webalire irala leader waife kuva yoli obuyambi obwo sinza kuterambisa akaseera kano okwebaza olw'omwaganya gwe wampa mu bukulembeze bwe nalimu okubaako ebintu eby'omuzinzi ebyasobola okukolebwa mu buyikwe ne bikwatako ne ku buvuma ng'ompadde omukisa ogwo ng'otudde mu ntebe ab'ebuvuma n'ab'ebuyikwe abali wano okusooka mujjukira bulungi nti waaliwo amaziga nga tulina ekidyeri ekikongojja naye bwe naleeta ensonga eyo mu maaso go nga matter of national importance walagira minisita wa works ekintu ekyakyanguyeeko era ekidyeri ekyo ekipya baakifuna bwe twali mu nsonga y'abalimi b'ebikajjo ng'ekudde ejjembe naddala ensonga y'okubagamba nti temuteekeddwa kuguza ono muteekeddwa kuguza oli ojjukira nga twamala ebiro 2 nga tuli mu palamenti ogera ku nsonga eyo nali ntunulira rekodi zange emabegaawo wampa omukisa okwogera emirundi gyalinga 9 ku nsonga eyo naddala okutema empenda ku ngeri ky'emiwendo gy'ebikajjo gye kiteekwa okugerekebwamu n'olwekyo abantu abali wano nga bwe basalawo ate ng'ensonga ezo zaali zibakwatako nnyo yagadde babimanye nti bwe babeererawo ku nsonga ezo emirundi mingi twalumbibwa emiyaga mingi mayumba g'abantu ne gakosebwa abamu ne basigala bweru naye ensonga ezo bwe twazireeta mu maaso go baafuna obuyambi emirundi egyo gyonna ng'olagidde ofiisi ya prime minister ebikole n'olwekyo tulina ekyokwebaliza mbadde sinza butakwebaza olw'ebintu ebyo n'emirundi emingi gyewandikamu obwesigwa okukiikirira mu nkiiko ennene nzijukira olwantuma mu United Nations okukiikirira mu forum eya science technology ne innovation ezo enkiiko ziba nnene n'oluzungu luba lungi akati omuntu okwesigisa obuvunaanyizibwa obwo n'ogenda otula mu ntebe ya prime minister muli bateekamu akapande nti prime minister wa Uganda nali mbaddeko prime minister speaker wa Uganda mu UN n'olwekyo sinza butakwebaza nakwaniriza leero mu maaso g'abantu bano kati awo kiyambako kununula district ezo n'olwekyo ng'oddayo ne lw'onoba tonatuula mu ntebe eno eddoboozi eryo ng'okyatudde mu sek okyalinayo enteesa nnyingi kibategeeze nti ezo district zeetaagamu ekyenjawulo okununulibwa bw'otulaba okwewanawana wano muyera ebintu si birungi ebintu si birungi twabuutikirwa ebimyufu n'ebya green wano n'olwekyo bakyaliwo omulimu munene oguteeka okukolebwa okununula ebitundu bino ogutanakolebwa mukama abantu era omukisa n'abakumpeera omukisa ng'oyogerere abantu ng'abeekayunga balirwana abo ekisookera ddala bano abantu beerabiddemuko bakamba ajjukize pulezidenti Museveni we twagenda mu nsiko twamugamba nti buli mwaka gwanaamala mu nsiko tugenda musasulamu emyaka 10 kati yamala mu nsiko emyaka 5 gy'emyaka 5 omwali mukola constitution yagamba ng'eteekawo emyaka ze kyekyakujjukirirako wakola ekisoboka okutuukiriza endagaano yaffe ey'emyaka 5 n'ojjawo emyaka ekyo abantu bandi badde bakujjukira engalo nga sizibulire ku kintu ekyo
nga tugyeko ekyo nga ffe ab'ekayunga oluguudo lwaffe olwali luva ekayunga okugenda paka Kasana ne bridge yaako ne Isimba Dam esente ze baali bazijaaza amanyisa nga n'olutindo tebaluteeseeko oli omu ku baayimirira n'ogamba nteeka okugatta Kayunga ku Kamuli kati nga nze kiza nkwerabira zayoza tebyali byangu gino bikula agamba president oluguudo Jinja Express tunalutambulirako. Museveni oye! Honorable Rebecca oye! Buvuma oye! Semakula atasoboire kuba nife wano olwokuba tulwakuba tayenze ayi yatambwire ku mirimu emitongole era saawa eno nize ndiwo nga ssentebe era ndi wano ng'anwire ng'era ndi kumukiikirira. Hajja Haruna Semakula mutabanewo era akwendeza birungi byereere. Banyabo ne bassebo njatwala omukisa guno mwenna ku lwa Mukono district okubaaniriza wano mu Mukono. Mwebale kujja ffe tuzaala district ziyendala zonna kati ffe tubeera nga ffe bamaama ng'ate muzze wano ng'ate twaniriza maama olunaku lwaleero lubaire lunaku lwa kitiibwa nnyo era buli kye tugoba kyonna nga Mukama ye mubeezi waffe kijja kuyitamu olunaku lwaleero. Banange mama amaliriza ebigambo byange nga nendo twala omukisa guno okutegeeza nti ife bannamukono tuligalaniwe, ife bannamukono tuligalaniwe era tubaire nga tukulinda, tubaire ebiseera byonna nga tukoba maama idali aye nga ife twasalaweera ng'era tuli babo nga niwe mwene okaali ku idali nga niwe otandidye tubaire twasalaweera bana tube twakoba twagamba tutya bannange bannamukono twenani abannamukono mwenani. Era njagala okubasaba ab'e Buvuma maama Kadago ono yensonga lwaki tulina feri empya, yensonga lwaki tutambula bulungi. Tukkirize ng'ab'e Kayunga bwe bagambye naye tumwongereyo ekisanja bananyuka wamu ne mukama waffe President Museveni. Maama nkusabira buwanguzi era Omukama Katonda akukuume era akutuuse ku buwanguzi obwo bw'oluubirira. Lwa Katonda n'ensi yange.